Olwaleero luingidde olunaku olwokusatu bukyamunna FDC Nandala Mafabi atandika okuwenja akalulu mu bitundu by'obugwanjuba obw'eggwanga. Olwaleero kakuyege mutandikidde mu disitulikiti y'e Butalejja, emu ku disitulikiti ezisinga okulima omuceere mu ggwanga. Wabula abantu b'eno bagamba tebafunye mu ntuuyo zaabwe olw'enguudo embi ezibakaluubiriza okunoonyeza ebirime byabwe akatale. Osange oluguudo luyitamu pulezidenti, luyitamu MP naye nga si lulungi, oluguudo ne lubeeramu amaanya. Kyokka abafubye ne bagutuusa mu katale bagugula ku bbeeyi dondolo, kyokka nga gw'omuceeri oguva mu mawanga ag'ebweru bagugulira ku bbeeyi ya waggulu. Oluguudo tetulina ate tulinako lwe lufulumya muceere ne gulemerera entambula gye gutambulamu ne batuseera ku bbeeyi. Kati twagala tukyuse obufuzi tuweeko Nandala naye tulabe ekigenda mu maaso. Museveni tumukoye agende alundete. Ebyo ng'obitadde ku bbali, ebyobulamu mu disitulikiti eno nabyo tebyeyagaza, kw'otadde ebyenjigiriza ebisereba buli lukya. Amasomero gafwa, amadwaliro temuli ki ddagala, bintu bingi nnyo. Ano Nandala bategeezezza nti wakutandikira ku kyakulinnyisa mutindo gw'ebirime byabwe olwo basobole okubifunamu. Omusolo gwa Uganda, omuchere gwa Uganda tugulima wano. Kati ne bagenda e Tanzania, mumpulira, ne bagenda mu Sri Lanka, ne bagenda e India, ne baleeta omuceeri nga teguliko musolo. Kati bwe baleeta byebweyi bitaliko omusolo, gwaffe gwa wano tebagugula. Ofuna mu kifo ky'okuyamba Bannayuganda bennyini. Bw'abadde afuluma disitulikiti eno mu kitundu ky'e Busolwe, abeeno bamusanyukidde nabo n'abasaba essanyu lye bamulaze balimulage ku lunaku lw'okulonda. Naye ekiseera kituuse, Uganda yeetaaga omusaayi mupya, amagezi mapya, embeera empya, si bino ebikadde. Yo mu disitulikiti y'e Tororo atuukidde mu ggombolola y'e Nagongole era ng'eno ayaniriziddwa abakulembeze okubadde n'aba NRM. Nandala Mafabi, I belong to the NRM. I'm the district councillor representing Nagongole Town Council. And whenever His Excellency comes, I'm his interpreter in Tororo. So I welcome you. Oluvannyuma yengeddeyo mu bitundu eby'enjawulo okwetooloola disitulikiti eno nga bw'abasaba obuwagizi. Eno abasuubiza okukola ku bizibu ebinyigiriza disitulikiti eno singa bamuteekamu obwesige. New brain, new energy, and the person who should come is the one who knows things about the economy. The one who knows this is of money. The one who knows about poverty. Among the 8 candidates, it is only Nandala Mafabi who knows this problem. Bw'wataabeerewo kikyuka olunaku olw'enkya Nandala Mafabi wakuyega abantu mu disitulikiti y'e Busia. Winita Sana Kayinja agafeeyo ku Spark TV wano mu disitulikiti y'e Tororo.